Olunaku olw'eggulu ekitongole kya Urban Authorities Association of Uganda kyakubye olukiiko mu bitundu bya Albertine Region olwabaddemu abakulu b'ebitundu eby'enjawulo wamu ne minisita wa gavumenti z'ebitundu Raphael Magezi okuteesa ku ngeri ey'okutumbulamu ekibuga kino ekipya n'okutandika ebibuga ebipya mu disitulikiti eya Hoima. And in future I would propose, if we elevate a town court and we make it a town council, let either the ministry take over or trust us to do it, and we open up the key infrastructure. Community demands a lot from us. You collect 100,000 to the district. You collect 150,000 to the district. By the end of the quarter, the community expects much from you, even when you are not going to do much. Bano bagamba nti balina obuzibu bungi naddala mu kutegekera ebibuga bineeno olw'okuba nti tebafunye kusomesebwa kumala. We need to have master plans for all these cities so that we have a projection of what the city ideally should look like. We need to demarcate these cities into residential, commercial, industrial, areas. Ssentebe Majid Batambuze agamba nti tebafunye mateeka wamu n'okuwabulwa okuva mu ministry era nti bano basinkanye okusoomoozebwa okw'amaanyi. We are going to have the necessary law, we're going to have the necessary financing, we're going to have the necessary personnel, and my assurance to the country is the cities are safe and nobody is going to take back these cities. Ate ye Minisita Raphael Magezi agamba nti bakugenda mu maaso n'okutuuza enkiiko okulaba nga batema empenda ku ngeri gye basobola okuteekerateekeramu ekibuga kino. And we have to find a way out for that. So I've stood my ground and I've said, as far as I'm concerned, the current municipal leaders are caretaking in managing the affairs of that city. I'm ready to face anything. You can take me to court and charge and I can even pay, but I want order still in the area called the city. Kinajjukirwa nti ekibuga ekya Hoima kyatongozebwanga lumu mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka guneeno nga kyegasse ku bibuga 10 ebyatongozebwa mu mwaka guneeno.